Butereevu nkwaniza ku mikutu gyaffe gino we balina okubeera ng'ogobere balina okubeera ng'olaba nze Ade Wilberforce Kunumbiyanja ndi ne kojja wange ono kojja Kagato okulaba nga tumulungula ensonga ez'omwami gwe bayita Paul Job Kafeero omwagalo w'abangi. Bingi ebitambula ku mitimbagano, bingi ebitambula wonna, abaana bingi bwawanda muliro. Kati bwefuna omuntu ng'ono mukwano gwe era eyali kojja wali manager we wali aliko manager ate nembeerako ne producer ne kalamu wakwatanga ku Kafeero kye yali nali sobola kukwata kalamu kuba bye nali njagala nga n'ebimu abikola okusinga bwe mbyagala. Was very talented. So bingi ebitambula ku mitimbagano bye mulabyeko, njagala omukulu ono ajja abittaanye era nkakasa nti tunaviira mu interview yaffe tujja kufuna parties eziwerako okwongera okubeera nga tumulungula ensonga zino. Otherwise abali ku mukutu gwaffe gwa Kojja Kagato exclusive ali ne ku Focus TV tukakasa nti mugenda kufuna ekinyusi kya story eno we yatandikira mpaka ne weetuuse. Kojja sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo tetwafuna bwa ddembe yemiranga amajja ate era n'amagenda. Layini yali mu luyimba lwa mugenzi nayeeyo eyo gundi baluyita obulamu bwe butyo. Obulamu bwe butyo lwawandiikibwa Sekandi Enjo Sekandi. Kojja nsaba obuze ku bantu tutandike abalabi baffe abamukutu gwaffe guno gwa Focus TV ne Kojja Kagato exclusive balamusizza nnyo. Tubaagala okufa obufeerwa engeri gye mutwagalamu, engeri gye musubscribingamu ate nga mweyamye n'okugamba nti mujja kulungera mujja genda mu maaso n'okusharinga n'okulayikinga byonna n'okomentinga. Tubaagala mube nga mutubuulira ekyo kyemwandibadde mwagala mpozi twogereko naye nga kaakati we twogerera tuli beetegefu okubawa buli kye tulowooza nti kibasaanira, buli kye tulowooza nti kibagattako mu bulamu bwabwe tujja kibawa. Bingi bye mutaasomako, bingi mutawulira bye mutaalabako twagala tubimulungule ku mukutu guno. Mbajjukizaako enjawulo nti Kojja Kagato exclusive tuyinza obutadda mulaba nnyo story zinene ez'ebitambula netuva ne story ziri ezaffe ez'ebyafaayo netufuna ne story gy'onoolaba omwaka guno n'ogujja ogiddiŋŋane nga bwe ne bw'oba okyajagala ogiddamu n'ogiraba buto n'otegeera bulungi kuba ate wano bwe tuba twogera emirundi egisinga obungi olulimi lwe twogereramu Oluganda ffe olw'okuba tulumanyi oluusi bwe twogera ffe tulowooza nammwe mulutegeera kati kyetaagisa ndowooza okubanga bye twogedde mubiddamu emirundi egiwera okubiraba n'olyoka otegeera obulungi kye tuba kojja oluusi n'ebimu binyuma nga weetaaga obiddinga oluusi nga bwe biba binyuma olemererwa okutegeera kye baogera. Okay Kojja wangi mbadde nsaba onsiigire ku kifaananyi ekitonotono Kafeero yaani then tugenda kuddayo wali nkubuuza ebibuuzo ebyange bye njagala okuba nga mbitegeera n'omulabi abitegeere. Abalabi baffe balamusizza mbaagala nnyo kubanga nammwe mwaŋŋamba nti munjagala ndabira ku speed gye musubscribingirako tutambulirako speed gwe tutambulira ku Focus TV ne Kojja Kagato exclusive ndaba speed y'amaanyi. Very true. Mbuuziddwa ekibuuzo ekya Kafeero abantu bangi babimbuuza ate abantu babadde bamanyi nti nja batabukira nga bambuuza ebibuuzo ebyo naye nedda si bwendi. Kafeero ye muyimbi omwatiikirivu, omuyiiya nakinku, omuyimbi atawomekamu mutwe, omugenzi atazzikawo. Ekyatazzikawo kimugirako kubanga n'abaana be mulimu abayimba naye nabo batyo okugenda ku stage okuyimba kubanga baagala okuyimbira mu kifaananyi kye ekikyali ekizibu. Olaba kati omuntu bwe baali bayimba ye Enjo Sekandi ayimba era bw'oba wali n'ogamba nti gundi eyo nga nnungi siddi eyo ne bagamba nedda Sekandi yali wali yayimba ng'ayimbidde ddala exactly ng'oli bwe yagamba era ennyimba zonna ezisinga abantu naguno gwaka tebaawulanga Kafeero ze yayimba nagundi Sekandi ze yayimba ate nga kuba baabanga awo nga bwe zifuyimbibwa ziti buli omu amanyi ono ye yayimba nono ye yayimba n'amaloboozi gafaanaganira ddala. Enjo ono inspiration agijja ku Kafeero. Enjo yali muyimbi era okuva emabega kuba yagenda okujja ewa Kafeero nga muyimbi era najja n'ennyimba bakwatagana batya mu maloboozi n'okubeera nga bafaanaganira bibeerawo
omuntu asobola okujja gwe ku kyalo teriyo muntu oyayogeranga gundi naye nga ate oli si yamukola ki si yamusikiriza oba okuba nti boogere batyo naye nga Katonda akikola nga bafaanagana. Oba omugenzi yakoppa Angel nedda ate Kafeero yali ayimba bibye bwe yagenda akula n'atereera mu layini nga ogenda kakana nga bayimba bumu bwe batyo. Kati nga bw'onaalaba waliwo abayimbi wano bayinga nga Dani Mugula bwe yayimbanga edda ne Miss Sera Segamwenge n'ayimba nga tobaawula ng'olowooza y'omu. Gundi bwe yayimbanga omusajja bamuyitanga Christopher Sebadduka. Yes, Christopher Sebadduka. N'omusajja omulala bamuyitanga Suuna Sekakka nga bwe bayimba toyawula maloboozi gaabwe. Suuna Sekakka ndowooza bwesuse noddiwulira naye ate Sebadduka nali ndiwuliddeko. Suuna Sekakka yayimba bulungi nnyo naye nga bannamasaka yayimba kazadde akaweewo oyo bamuyitanga oyo yali ayitibwa Ssebbowa Mugonza naye ono yayimba oluyimba olwa Nabuddu lwali lulungi nnyo nga kati kojja olugezi oyogera ekigambo n'antazikawo ekigambo ekyandituukidde ku bantu batya kuba banne bakikozesa nnyo ennaku. Omuntu atazikawo yoyo abadde akolera abantu ebintu ebirungi nga kiyinza okutwala obudde okufuna omuntu akola ebintu ebirungi n'omutima gwe gwonna so singa tabikola mu kweraga. Ku baana bano ababbiri baba 2,000 okudde ne waggulu tuyinza obageraageranya nga ku Pulezidenti Museveni nti ki n'antazikawo ani obutazikawo anti sitegedde kojja noonyayo ekyokulabirako abaana bano aba 2,000 gwe kakati gamba basobola okusinziirako nti kakati twalina omusirikale nga Kirumira atazikawo mbadde babadde Museveni kuba bamumanyi buli omu anti bamumanyi naye nga ate azzikawo omuntu yenna yenna kasi tamubeeramu abakaaba emiranga ku lulwe oyo abazzikawo kubanga walumbe ku nsi kwali taliggwako. Kojja tuddeyo eri ewa Kafeero nze nadizeeyo eyo kuba gwe wantute. Omugenzi Kafeero bingi ebiri ku mikutu kuno bingi ebiddiŋŋanye buli kiseera biddiŋŋana kozi we nafuna kojja ate nga munywanyiwe mukuza nze siri munywanyiwe nali munywanyiwe wali munywanyiwe ate era gwe yalekawo nga omu ku bakuza nakyo kitereeze yasigala ngaani nga yali mukwano gwe kojja nalabye ennaku z'omwezi zabadde 17 mwabadde mu kyaki wano e Makindye n'obaako ka speech ke wawadde akanyumidde nnyo ne ŋŋamba kojja ng'abadde aludde okuvaayo okwogera ku nsonga zino ate ng'azimanyi azikuba budinda kozi we nakufuna nja kukufuna twogere wano basingana mu 96 mbadde nsaba ongattira olujegere luno engeri gwe gy'osinkanamu Kafeero tulyoke tugatte wali tutambule. Kafeero yajja Kampala ng'aleese nnyimba ze kuzitembeeya kulaba ani anaazigula mu 1987. Avaawa? Ava Masaaba Kyaggwe Nkokonjeru mu Bakunja. Ava Bukunja. Bw'atuuka awo ne bamujerega n'engeri gye yali omumpi yali mutono avudde mu kyalo nga balabira ddala nga bazimusaba nga nazo tazirina kuba yali tazirina nti ziizina yali azirina mu mutwe nga bagamba zinyine ennyimba zange nti zo ziriwa nti nzirina mbayimbiremu totumalira budde gundi wamaleeta teepu eyo tuwuliremu ne bawuliramu zoli azze naki nze kyendava ŋŋamba nti bannaye omuntu bamuwuliriza ŋŋamba eyali mukama wange ani oyo mwami Festo Kasajja nga nti omuntu bamuwuliriza twandiwuliriza ku nnyimba ze nangamba nti oba olina obudde genda obiwulirize miruddawo olwo mu Kampala wakati awali ekizimbe kye bayita Yamaha nkiraba awali edduuka lyaffe by then lyali ploti number 34 awo wennyini ku Yamaha nga akazimbe kakyali ka mabaati waliwo akazimbe ekyo nnyini dduuka yali ayitibwa Captain Ogole yali w'amagye nga nnyini lyo ogwe tupangisaako
nga mmanju w'edduuka eryo eriyo studio ne office ya mukama wange. Era nga studio gye natwala Kafeero ne mpulira mu nnyimba ze ne mugamba nti anti omanyi okuba gita nti yiyo gisune omanyi okuyimba microphone ne ngimuteerawo ne mubuuza yagala kunnyimbiriramu wano oba nteeka kuteeka ku microphone ne muteeka ku microphone ne gita ne muteerako n'akuba. Ne wano bwe yali atandika ebidongo ng'atandika bw'ati ne ngamba obona agenda kunnyimbira Gasiya Kyono. Koja ng'ennyimba ziri mu mutwe talina we yawandiika wonna. Yali tazirinamu nti nga ziri mu mutwe kuba yali yaziyiiya. Ng'ate azimanyi bulungi nnyo kubanga ku kyalo abadde nga azirengejja. Kiringa osanga omwana ng'ali ku kyalo okwo ayimbamu ennyimba ze. Kakati okujja awo twali tumaze okutunda ennyimba za gye bayita essaawa y'omunaana ng'emaze okutunda. Essaawa y'omunaana lwani? Kasozi Livingstone. Nga tumaze okutunda gundi etambudde nnyo. Gundi Naggayi ya Mukaabya. Nga tumaze okutunda abeevumaganya emirimu. Nga zonna ziri ku katale zitambula obutambula. Ekyambe kya Mukamwana nga lutambudde nga waliwo baligidde agawalagana mu Nkoola nga yatunda nnyo. Agawalagana mu Nkoola gino basanga nabiwulira olwo mbimanyi. Kaakati nga ennyimba zitambudde olwo waliwo n'omusajja bamuyita Mukasa Gerard ng'aleese ennyimba zaali z'amaloboozi nga bw'owulira abaana beebudde bwe bayimba babayitanga bakisamba singers nga yimbye yali ayimbye ekirooto ky'eggulu Gerard Mukasa kisamba singers. Oli musajja bannange. Oli musajja. Alowooza ebintu by'ombuuza ebya 2020 wano juzi nga sisobola. Anti obwongo kye kikulu si ggwe muntu naye obwongo bw'olina bagamba toli mwavu. Naye kojja kisussa mbadde. Sinze nkisussa. Katonda gw'obugamba nti yakisussa nnyo okumpa obwongo obukwata ne bujjukira byonna. Kati era gwe musajja gwe nsoose okulaba anenya Katonda. Bukyanse ebeerawo. Tuveeyo eyo kuba tuyinza okugenda ewala. Kakati Kafeero bwankubiramu mu nnyimba yaliba yakayimbako. Namubuuza olina ennyimba mmeka n'angamba nina ennyimba nga 20. Ne mugamba yimba tulabe ze nnaatwalako. Yali yakayimbako ennyimba 2 ne mustopinga. Kataafe. Ng'alowooza nti mugobye bukobi. Omugobye byayimbye Gasiya bulungi. Mugamba nti nkubuulire nti ennyimba zo nnungi nnyo yayimba oluyimba muvubuka munnange n'annyimbira n'oluyimba baluyita Victor. Ne mugamba komaawo. Nga yaziwa amannya. Obanga ayinza kukola luyimba nga tolina linnya lyalwo. Oba oyimba ki? Ne mugamba komaawo. Nangamba ndi lwaki munnange. Mugamba sooka komaawo. N'avaayo n'akamwayimbira mu kabox. Nga yennyamidde mu musajja ngobye. Ate engeri gye nali ow'amalala ebiseera ebyo nga nazo nazinjitaba. Olaba ogayina mu bukulu eno. N'olumwa nnyo. Kakati munnange nga mugamba nti ennyimba zo nnungi ngenda kufuna azigula. Era abaami bali ababadde bakugobye. Mwenjagala okufuna munagamba abo tebajja baaganye. Mugamba kati nze ngenda okubabuulira. Kiki kye nfunye eno? Ne ngenda ne mbuulira mwami Kasajja n'angamba nti gundi alugulu oyo Gonza. Bosi wo. Bosi. Angamba naye ogw'omukisa tuguwaani. Gonza agule. Yali nannyini Makula Gita Singers. Gonza. Era yali yatandika bandi bagitanga Kampala Blue Stars. Ngeri ekubira Nairobi. Be bayimba Silivia zaani ezo. Ng'omuyita Lwebuga abamanyi oluyimba Lwebuga. Nga muyitiramu bwena muyita munagamba nti bwe kiri nti kati naye anti kati tulina kya kukola studio tasobola gigendamu kati n'amala anaasulawa. Ne mugamba nti nze neeyama nti nja kumusuza. Onfeerera kuula olunaku lwennyini lw'olava mu kyalo okujja. Ati baba bamugamba addeyo mu kyalo nze ne mugamba ono nti nja kumusuza. Kamusuze. Kuba ye nali mbuuza nti kati naakola nti nyinza okuddayo ekyaggwe n'enkomawo enjala mugamba nti. Olwo ali myaka ng'emeka? 17. Yaba akyali muto. Yali 17. Ne mugamba nti
kakati soko mala okulya emmere by then yali ya siringi 2 n'omufunira nusu 2 n'alya emmere agenda n'alya emmere bulungi n'emmere yali 87 yali weyajira yali teweza 2 eteweza 2 kubanze zali siringi 2 nze nange ye 2 nagiryako kubanga 2 sente bwe zaali zivungisiddwa zaali sente enusu 10 nga zirimo tezinatuuka 2 negula ekyemisana naye n'ataano zaali nyingi kubanga ekiro ya sukaali yali egula siringi 15 tugula ekyemisana n'alya bulungi nemugamba nti kakati tojja kuddayo tugenda kusula ffenna naye enkya tujja kuleeta okole ki olikodinge kale nyimba weeziri nendala ne weziba zeetaagwa nzirina nkeera bwe twali tuyingira studio twagenda eka naye teyasula wange gundi n'alowooza nti nyinza okufuna abalala abagula ennyimba ezo gonza nemutwala nenzitundayo n'aŋŋamba kasule ewuwe n'amutwala asule ewuwe era bwe twatuuka mu galagi ya gonza baayawula enkoko ne baziza oludda olumu Kafeero n'asula oludda luno enkoko ne zisula eno n'ateekawo akatimba twagenda okumala ennyimba ezo nga wayise ennaku ezi ennaku 3 nga Kafeero akamirwa 4 nga y'omu ku bantu abatuuse mu bulamu obutabangawo eyajja nga n'ezimuzaayo tazirina teyekakasa oba n'afuna n'ekyokulya mu nnaku 3 ng'akamirwa 4 yakuba ennyimba oyo lwakuba oluyimba lwe bayita muvubuka munnange naye yatudingisa Victor lwe nawulidde teyaluzzaako nazzaako oluyimba baluyita essaawa y'okuzaawa essaawa y'okuzaawa sate si luno olulala waliwo mazima ddala walumbe gyali era nkimanyi tuli ku lisiti nga yayimba olwo kitaka yakataatala n'abakyamu emiranga bambi wowe yatwala ne baminisita abagagga n'abakungu bonna kwata buuyo otwala kati bwalumala nze zange ne ziggwayo ze nali njagala kubola lwali lugjeyo buli kimu gwali mwagalamu mmeka nali mwagalamu ennyimba 6 naye bwe yayimbako ezo 2 muvuka munnange n'olwo nga ne bwaleeta ezisigadde nga gasiya nga teepu ebejja kutambula egwe mesejjo eweddeyo kati n'akuba Victor bwe yateekako Victor ate bali ne bagwa eddalu kati bwe baba gonza bwawunga bwe yalumala n'ambuuza oli n'olulala yali uwe ali mu studio naye tannamanya kuba yalina okumikisinga atukolere tannamanya kiri eno kati n'akuba olulala ne bambuuza oli n'olulala nti ye ate ekirungi ekyamuliko nga buli luyimba lwakuba akola one take tananagira kugamba zaali nnyimba ze ng'ate kyayimba yali muyimbi ng'ate awandiika zikuyimba nga tananagira tagira talina kiwuggwe talinaki kuba nali namutotteko mu studio yagenda ogijjamu ng'amaze ogitegeera kati n'akuba oluyimba olwokuna baluyita ekijjankunene oluyimba olwo lwamuleetera n'ettabbu oli n'atuuka n'okulowooza nti bano bagundi abaali bamuvuma bawalaggana baggulawo okembiranye Kafeero naye yaliko kumbiranye nga bwolaba bakingisa ne gundi ne palaso ne Kafeero yaliko kumbiranye ne baddiikuula baliwa bavuka gyatambula nga alina ebintu ng'alinga asibye ekirevu bw'atimba asoma mawulire akola biki asina ku kkubo abo nabo ng'oli nalowooza nti Kafeero yayimba ku ye oli n'amugamba nti nze bwe nali nnyimba saayimba kugwa n'okumanya sikumanyi era olwo luli message eyo eri mu nnyimba ziringa 4 ng'anyumya ku mboozi eyo kati munnange n'akuba oluyimba ate olwatumalako pulaani baluyita enkoko njeru yakuba enkoko njeru mwena ne muyimba bayita enkoko njeru naye ennyimba zonna ndazinoonya buli lwoyogeddeko ndadunoonya yakuba enkoko njeru nannaamiriza buye yali awo mwena ne mwewu ng'ate lwa mukwano naye ng'engeri gye yatontoma ebigambo bye nga oyinza okulowooza nti yali alina gwabuulirira oba ki
kojja kankusitopinge mu katono awo teyali musajja muyivu si bwe kiri Kafiro yali yasomako wadde teyali muyivu naye kirungo ki yalina mu nsengeka ye kyava ku ki ekyo anti